agambye nti enkola eyo ey'okuyiwayiwa ssente mu by'obufuzi efuuse muziziko munene nnyo era etabangudde eggwanga lino nga kaakano abalonzi tebakyagambikako baatamira kigambo kimu kyokka ssente balyoke balonde eby'okubaweereza tebakyabifaako. Omukulu ajjukizza ebyaliwo mu mirembe giri egy'abasibira mu bbwa n'agamba nti ebiseera ebyo tewaaliwo bwerufu era ekyaddirira z'entalo n'eddukadduka eyalabwako kwe kulabula nti Uganda tesaanye kuddamu nsobi ya ngeri eyo. Many people have already brought confusion among the population. The population now also are using to say, pay change, give me mine also. Now that I have elected you, I will never see you again, you never come back, then give me something now. So that if you don't come back, at least I have taken 2,000 shillings from you. This is very dangerous. To me, the whole concept of leadership is now distorted, and we can't accept this. So therefore, understand, when I got this, I said, no, there are two sides. The tribunal is there, doing whatever they are doing. That's the electoral side, but we are going to handle the criminal side because all of these are crimes against the law of Uganda. Akyukidde abavubuka n'abalabula beewalira eddala okusabiriza obusente era baleme kulimbibwa bannabyabufuzi abasuubisa ssente ez'amangu mu kiseera kino eky'okuyiga akalulu n'akikkaatiriza nti omukulembeze omulungi eyo yeewaayo okuweereza abantu so si kuggulirira abantu. Mwami Museveni azzeemu okwewera nti ku luno tebajja kukkiriza baleeta mivuyo mu kulonda nti era abateeseteese okugulirira abalonzi boolekedde okuba mu mbuga z'amateeka n'ebifo ebyo bayaayaanira biba bifiirwe. Ebyo nga biri bityo olukiiko lwa NEC luwanze eddusu ku Mwami Museveni ne lukkiriza akwatire ekibiina kya bendera mu kalulu k'obwa pulezidenti era ne bamuwandako eddusu nga ssentebe w'ekibiina kya NRM omujjuvu. Olukiiko era luyisizza Alhaji Moses Kigongo ku kyomumyuka wa ssentebe w'eggwanga lyonna. Ebyo nga bikyali bityo wabaddewo vaawo mpitewo abakulu ababiri abalwanirira ekifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM omukyala asooka nga ye sipiika wa Parliament Anita Among n'omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga bwe baganye okukkaanya ku ky'omu okulekera munne ng'omukulembeze eggwanga bwe yabasaba gye buvuddeko. President Museveni ategeezezza nti abakyala bombiri yabatuuza n'abasaba omu alekere munne kyokka ne beerema kwe kuwa olukiiko luno omukisa nalwo lugezeeko ku nsonga eyo. Gye biggweredde olukiiko lusazeewo nti akalulu ke kanaalamula mu ttabamiruka wa NRM atandika ku Lwokusatu nga 27 n'enkeera nga 28 mu mwezi guno mu kisaawe e Kololo. Have remained firm that they both want to contest for second national vice chairperson. Therein, the proposal is that the matter be settled in the national conference. Those in favor say aye. To the contrary, nay. The ayes have it. Ebyo nga bizze ku bbali abamu ku beesimbyewo okuvuganya ku bifo by'akakiiko ako ntikko SEC bawaabye eri omukulembeze eggwanga nti waliwo bannaabwe bwe bavuganya baakiri mu lulu nti bano nno olw'okutya okubasinga basazeewo oggula abawagizi baabwe ne babatwala ebweru w'eggwanga babakweke eyo baleme kubaawo mu nnaku ez'okulonda. Ekibiina kino kikulembeddwa Kakulu era ono asabye nti baakiri mu lulu abo baggyibwe mu lwokaano. Our petition with evidence of immigration stamps and the list of all delegates that traveled out of the country. Mr. President, it's on record that there was a process of NRM that was taking place on that day, and those delegates did not participate, which tantamounts sabotage of party activities. Again, Mr. President, we were told in the rules or as contestants that anybody who breaches that code of conduct by the chairperson of the Electoral Commission and the Secretary General present here, that he or she shall be disqualified. Omukulu oluwulidde bino akambwadde ekitalo butalo n'alabula nti omuntu yenna anabba akalulu okugulirira abalonzi oba okwetaba mu ggogolimbo w'engeri yonna agenda kuggyibwa mu lwokaano. Investigation. We cannot keep quiet about this. It's very dangerous. You are playing with fire. You are playing with fire. Don't play around with people's institutions. This is what killed UPC.
Don't play with fire. This is fire. Because if you are cheating like this, what do I do if I want my country to improve? And your answer is cheating. You are now saying I should go to the bush. This is how we started. We told UPC, stop. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka wa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda n'ensonga z'ebweru wa Buganda ow'ekitiibwa Joseph Kawuki agenze mu ssaza lya Beene Gomba n'alabula abalonzi beegendereze obutamala galonda bannabyabufuzi abatawa Kabaka kitiibwa. Owekitiibwa Kawuki awabudde nti bannabyabufuzi abalina okulondebwa be abalimu ensa era abawa Obwakabaka ekitiibwa n'alabula abalonzi obutakkiriza kubafuula byamaguzi n'agattako nti munnabyabufuzi agenda okuweereza obulungi abantu talina kusooka kugulirira bantu. Bino Owekitiibwa Kawuki abyogeredde ku kyalo Kateete n'amulaba mu ggombolola ya Ssaabagabo Kabula Ssoka e Gomba ku mukolo amyuka omwami wa Kabaka owa ggombolola eyo Harriet Nakigudde Katamba kwe yeebalizza omutonzi okweza emyaka 6 egy'obukulu. Nakigudde ye nnamwandu w'omugenzi Katamba Efan eyaliko omumyuka wa kitunzi wa Gomba era Owekitiibwa Kawuki abeera kojja mu maka ago. Bw'atyo yeebazizza bannagomba olw'essaza lyabwe okugenda nga liseeseetuka mu nzirukanya y'emirimu gy'Obwakabaka ekyavuddeko n'essaza eryo okukwata ekifo ekyokuna mu masaza gonna 18. Mufune endabirwamu bye bamukozesa nga musalawo be munaalonda. Pulezidenti Museveni bw'asituka n'ava n'agenda mu nsi yonna ebweru w'eggwanga byayogera byakola byayambadde ne bwafaanana tebiri fayininga Uganda bwefaanana byonna byali bali mu kulembeze w'eggwanga. Abaka ye n'alonda mu paalamenti ne bajja e Kampala okukiikirira Uganda tujja gamba bannagomba bafaanana bwe batyo. Basente be munaalonda n'abala kabeere Kampala kabeere wakyalo Owero si wano bwafaanana endabirwamu ya munalonda omutamiivu ab'eggomba batamiivu. Owekitiibwa Kawuki era anenyezza nnyo abazadde mu Bwakabaka abayagayaaliridde nnyo ensonga y'enkuza y'abaana egwanidde naawe ekyokulabirako eky'abaana abalenzi abanywa omwenge nga bakyali bato n'okwetaba mu bikolwa eby'obuseegu. Omwami wa Kabaka ow'essaza Gomba Kitunzi Mugabe Frederick wano wasinzidde ku mukolo ogwo n'agamba nti omuntu okuweza emyaka 6 egy'obukulu enkula lyennyini naye nti ekisinga obukulu byebyo omuntu by'aba akoledde mu bbanga eryo. Kiti ekyo eky'obwami kitegeeza emyaka gye tegikoze eki tegitusaze era tegimusaze. Abantu bangi balina emyaka mingi naye nga byebakola bo tebaswala naye nga baswaza buswaza nga bbe ebyokuswala bakola ki naye nga baswaza mwe abawala bamwe mukola ki Katamba kali mu kiti ekyo tumwebalizaako Katonda. Tebazaala n'abaana n'abakuza buki abamu era bazaala ne batakuza baana buki. Abaana ekizibu kye mulina kuba bakiikiridde balujja babuulira abantu bwe mwavaamu mwami Katamba ne mukyala Harriet b'amaanyi. Ssaabadinkoni w'Empenja Reverend Caroline Michael Eric Bwanika nga yakulembeddemu okusaba yeekokodde abantu abatyobola ekitiibwa ky'emyaka gyabwe n'agamba nti ku myaka egyo 6 omuntu yandibadde mu w'amagezi era yeebuuzibwako ku buli nsonga. Omujaguza Nakigudde Harriet Katamba agambye nti yasazeewo okwebaza omutonzi olw'ekkula lino lyatuuseeko. Abantu bangi bafuba bamaama baabwe ne baleeta abaabwe ne bafa ne beetooloola naye nga takyabakola ki takyabalaba. Naye nze neebaza Katonda Mukama ampadde nga ndi mulamu. Bannange neeyanzizza bannange mwebalire ddala. Nagamba Mukama nti Mukama ekyazula mu famire yaffe badiraze babisobyalukanja bbanjula naye ekyamazima bonna nze mbakulira bonna.
Thank you.